yako oba wekusa weka tubuulire fe tusirise byatandika bitya wakamuwa sente mmeka omaze naye ebbanga ki agamba atya mbeera ki gy'ateeka tusirise sente namuwaayoko kuba yankubira essimu n'angamba yetaagayo ku buyambi ne muwa era ne muteresa n'omuteresa obukadde obuli mu bubiri naye simanyi oba ekituufu anjagala oba tanjagala simanyi wakamuwa sente mmeka mulamu ze nali muwaddeko ng'okulya gyali emitwalo 14 ze namuwa ng'omuteresa ng'omuteresa omuteresa kalinga akakadde kamu emitwalo 2 ke wamuteresa kaayina essaawa eno si bbanga ddene kati eringa wiiki emu kati emabega kuva we nazimu essaawa eno akakadde kaayina ke wamuteresa essaawa eno kaayina tewali ndala kale yagamba wali omumiitinzeeko liiso bato mumiitingangako namumiitingako omulundi gumu wamumiitingira wa Uganda iye mwalaba Yokaana wabeera mwalaba Yokaana wabeera twagijja kugamba abantu Yokaana wabeera twalabawo Yokaana wabeera twawalaba mwawalaba wandiika nti Yokaana wabeera bawalaba kale owulira yagala mufumbirwa sikyo iye kale kati twagala okuba ekirayiro nga kiri kiriya akasente kano njagala okutegeeza mwana gwe akasente kano takayina bw'oba oyagala kugamba nti akayina kati saawa eno mukubira essimu mugamba akakuwe takayina kale wanji kuba namuwa akawunti yange ne mugamba akanteereko naye kati gyendi simukadi zaffe tezikola sifuna notification mwana gwe nja kujja nkusaleko obulago bameka bagamba mpite mu ssimu omwana ono musaleko obulago kale kuba ekirayiro tugende mu maaso kati kuba ekirayiro naye nga Yokaana wabeera awo wenyini baatwalirawo Petero kale kuba ekirayiro tugende mu maaso bino byendese wano eno byange na mwagalwa wange era obireese Mr. America yakuwako ku lisiti ku WhatsApp lindako yakuwako ku lisiti ku WhatsApp teyampa gwe yakuwako ku lisiti ku WhatsApp bata yakuwa bwe namalo sindika sente yansindikira message nga bwazifunye bisi kundi message ku simu teyandagamba nja kujja gwe nkusaleko obulago ntunulira ono omwana mu muyambe lwakuba oli mulava essaawa eno towabulwa ate Yokaana bagenda ne bamugamba Pawulo ebbaluwa gye yawandiikira ab'e Kolinso bagisoma naye ne bagirekaawo bwe bamala ogisoma ne bakuggyako sente kati ekiri omwana muwala sente teziriiwo kyenjagadde okutegeeza kale kuba ekirayiro njagala okuba ekirayiro tokikubye bulungi kuba ogazi biro byonna gamba amannya agange nze Nagundi nsinzidde gindi nziza okuzuula omwagalwa wange gwe bayita Gundi ensonga gye nsinziddeko okumuzuula yeeno twasoma Yokaana 14 ne tubikulira Bayibuli kuba ekirayiro tugende maaso ddeko ng'osoma yagamba Uganda abeera luddawa nze we nasembayo omusisinkana twali bwayiise mu ruumu ye ne mwagenda mu kiddukiro ky'aboonoonyi oba wuwe wali wuwe anti ennaku zino abantu batamba ebiddukiro by'aboonoonyi waliwo Airbnb abantu batomezeddwa Airbnb naye nga kiddukiro ky'aboonoonyi abantu bangi Airbnb ogimanyi ekiddukiro ky'aboonoonyi kyenjogerako kimanyi oba tokimanyi buno bwe bapangisa ayinza okuba yakutwala mu kiddukiro ky'aboonoonyi kale soma ennamba dduka misinde soma ennamba 070 08 09 yani Arusha Divine abeera luddawa gwe gwani Ankunda Blessing sirika
MC Divine yo. MC Divine. Wago. Yo man, kiche kiriwo lero Valentine tuli luddawa. Oli side. Mwendi wano mu Kasubi kye kiriwo. Kasubi. A few moments later. Nafulumye ndi jinja. Kasubi wafulumye oli jinja bo mama we buli awo. Mujinja. Sobola kula beramu. Goina ko inawo. Inze. Tete sobola kula we buli. Sha. Anti nyinzo gwa mumbi oyinawo gwe ko oyinawo ko gendo vaga olwalero kuba nkumanyinga ateri antama. Oyinawo ko gendo vaga lero. Oyinawo ko gendo vaga lero. Okay. Kale. Kati ensonga eriwo. Kaku surprise nze kagala essaawa eno. Kakuwa ebimuli byo. Kagala oyogere erinnya lyako. Galebe muri. Bwobanga gwe MC Divine omu bwati bwe tulina. Akaana kogendo baaga leero kagambye nti mu surprisingireko leero ku Valentine muwe ebimuli bye. Njagala yogere erinnya lyange. Gwe wagambye. Azenga stera kuwa bintu byange bantu. Tatera kwa nanti katiko kakufiirako. Anfiireko atenze mugani. Osobola okwogera erinnya lyako? Inze ngaze MC Divine. Yes, my relationship always taking private. Wastera gamba bantu. Tatera gamba bantu. Era chovola abongambye. Namwinjinja by the way kwanaze kole eno. Ndoza kutuzulira mulengedde ina abalala bamuli obubi. Okay, kale muganda wange. Nazeyo namulese naye. Wanji? Valentine nje kwatidde no mutulo. Nkwatidde mutulo. Okay, kale koka ku surprise nze nga kagamba omusajja nino MC Divine nsaba yogereko ku linnya lyange. Ompe wompuliro baddala asobola okukikola. Leero Valentine lunaku sirwakweka. Hello? Nti kagambye nti leero lunaku lwa Valentine sirwakweka omusajja nino omu yekka boyfriend wange ate nga ye taata baby. Asobola okwogera ku linnya lyange ku mpewo kubanza kubidde nsizidde ku Voice of Mityana program gye mbagiyita Love Surprise Evening Drive. Just what it was. Me, I've told you, Blabber, me as a person who is very popular in things. Engeri jonga mbiuliku media, the sena pressure ya media. Okay, kati akana bakayitani. Pressure ya media ye tukola with the MCs kati. Okay, kati akana kosa okugunda werinnya yako batasobola. Inze. Iso. Ngambe my relation is in private. Nyabo yogera nono agenda okubaaga omunyama olwalero yogerako naye weyanjule kuba tulaba abasajja yogerako nnyo. Omusijja Kendi ogamba otya hani? Kendi. Kale byonna mbiwulidde naye soke tewali buzibu. Wanje? Nti byonna by'oyogedde mbiwulidde naye tewali buzibu. Wanje? Banange. Bano abaana bakyasobola banange ndowooza mulabye wano bonna tumala biseera. Ozze wano bakubira oli ku muyaaye ssente yazirya dda teziriiwo buli kimu ne leero agenda kusula nga akuba mugoma. Banange nze simanyi. Tanama nakutegeera ogambye bugambi nti halo. Tanama nakutegeera. Ogambye bugambi nti halo nagamba wanjihandi. Ekirekezza asuubira omuntu eno. Nemwe kiki? Naye naawe luvanti weyanju. Sente teziriiwo ekyo njagadde nkulagule. Sente teziriiwo mwana gwe. Ekyo nkikubuulira teziriiwo. Singa wazimpa nenziwuutamu empuuta. Teziriiwo ekyo kyo nkikubuulira. Teziriiwo. Bino nze mbigambye. Teziriiwo. Ate n'ekyokulala tomusobola oyo MC tomusobola. Tomusobola ye kyekituufu. Lwakuba nti toyagala kugamba amazima go. Ani abadde akubira essimu gifiirako? Mukwano gwange. Mbadde n'akava. Muwala mulenzi. Mulenzi. Agamba ki? Nanti nze nasose ne mukubirako edda nga takwata n'embivaako. Okay, kati kiri bwekiti saagala kutabukira naye sente teziriiwo. Sente teziriiwo.
Nkubuulira amazima. Genda mwogere mu inbox ne sente teziriwo. Genda ne friend wo yabadde kubira oyo gwoba otwalamu. Leta gwoba otwalamu. Yeyoze oyo MC gwoba otwala. Manyi oyo mukwano gwo. Tesisoboka. Omusajja ta naye kati kambuuze siganya omwagala gwe muli olabanga ebintu birambulukufu. Anti nze yandetera omwesi. Yakuleetera bannange mumpe ku ssente ndiye ku baana mmwe abali wano. Ese yakuleetera omwesiga atya? Nali sirina gwe nesiga by then gwe nalinawo. Wamujja ku media ajjukira sikyo? Okay, sigati sagala kumala mmanyi. Sente oli ku musajjo, oli ku MC sebo. Sebo oli ku MC. Akufuna ati akujja ku TikTok. Okay. Ye yasooka n'ayingira mu inbox yo. Tewalinayo family yo no bawambu omuntu yenna. Olaba nabo be basooka okulya ze nasooka okola kuba MC namufuna nkyakolera Dubai kati nga nali neesiga taata wange nenzire Uganda nga wallahi ku miliyoni 10 yangamba nyinawe 6,000 ate nazo teziriwo cash. Tata wakuzalia ddala. Yangamba nazo teziriwo cash. Milioni 15. Milioni 15 tata wakuzaala yagamba inawe 6,000. Ate nazo nagamba teziriwo sikyo? Lwaki wazuwa mama? Mama yagaana. Yangamba sente kikemo ye tayagala kugenda mu bintu bya sente. Tata we yakulagako ate ne weesiga omuyayi. Kati ate ono omuyayi asinga ku taata wo. Tata wate yasobola n'okutta. Ono omuyayi asinga ku taata wo. Nkubuulira bino migambi nayo bijjukiranga sente teziriwo saagala nkulimbe. Ekyokola MC tayagala gwe. Jasi yasanga busanzi kawala ku social media. Nakalaba nga kamalabikidde bulungi nayagala akakozese. Ng'asobola n'okukajja ku ssente naye nga bambi nedda mukwano bambi. Muzibuka amaaso. Muzibuka amaaso. Muzibuka amaaso. Laavu teriiwo wano mukwano. Saagala nve wano nga totegedde laavu teriiwo. Ono MC tomusobola. Wabuka mu buddo n'ogwa mu sigiri. Bye byange emisitujja kumusobola. Sojja musobola kamukuddizeeko katono nnyo bambi naye nga kamukuddizeeko kaloyogereko naye naye nga bambi nga tonaba kunneeyanza kamukuddize kamukubire yogerako nnyo omugambe nti munnange oli otya just toteekawo mbeera mbu basente ziriwo njagala kukulaga kituufu kamukuddize. Yes, papa. Ono yakwagala waneno. Naye olwo omwana baali kamutambulirako ate nkubye essimu ate kati nye baali akutambulirako. Bali bajjeeko bujja. Bajjeeko. Bannange. Okwata baali akutambulirako lwaki obakwata? Obwadde yamukubira. Emerson. What direct call here? You call direct on my phone. Onjagala oba tonjagala? You call direct on my phone. Yeah. You call direct on my phone. But I was calling you and you reject before. Ndowooza owulidde omuntu gw'omwesibako. Gw'omwesibako akalina okugamba nti you call me number. Kitegeeza. Nfunamu ki mu programu eno? Lwaki buli wembeera
ate chokolali huyo damo mugambe nti onjagala mbadde nze ku surprise nga ku Valentine huyo mukwate bwe nkolera bwe nti mba kugamba yogera agifuriddewo busy kale kyekyo banange kansinzira wano mugendereze nnyo social media bannange ono kati kambuze ko muli owulira ono gw'owuliranga olaba bannange wava mu ntamu n'ogwa mu kyoto buyakubira yo yakubira siyo yakubira kati agenda kuwoya we lwaki tayogerera wano ku live buyakubira naye ng'ekituufu kyo kyekyo ekiddibwamu ekituufu kyekyo naye mwana nze simanyi nakomanya so kale nyabo byebyo tetusobola kubanga tusukkawo ku nsongayo ate obuzibu bulona omwana alinayo guli kati amukutte n'omukwata nyabo yali mukukubira mbwedda njijjako naye lwakuba yeekwata anti tewali laavu wano tewali laavu naye kati nkole ntya kale kankole munyambe kukkana kano soko onoonye ssente kati eyo kitambuddeko bbanga ki eyo omaze bbanga ki myezi 5 kati tolaba nti gwe mwana gwe olina chansi emyezi 5 sooka weesonyiwe laavu emyezi 5 gy'oba gyo waakamalayo neesigaani omanya gwesigisa ssente zo ne mu nnyumba tosobola zitereka mu myezi 3 ina akawunti abazadde be basooka okunvaamu kati ze neesigaani bali manyifunya mukwano gwange antegeera kati kola bwoti olina oli ludda essaawa ndi Iraka. Oli Iraka. Olina line mmeka? Line tezisoma mu ssimu, sirina line. Manyi bannange ebizibu biri mu nsi muno. Waliwo ebizibu ebikutuukako n'ogamba bankole ntya. Bannange nyabo. Kati sente zonna linda ku kati sente zonna badde bagala zisindikira ngono. Yeah. Bannange. Obadde bagala zisindikira ngono zonna tova kujja wano. Kitegeeza tova kujja wano badde bagala zisindikira ngono. Yeah. Kale ulira. Wakamusindikira sente mmeka? Zonna wamu namusindikira miliyoni ezi. Zonna wamu nga nzigasse. Ngambe z'okuterekera nga omugamba nti zitereke mmeka? Miliyoni 1.2. Kati mwana gwe ziri eri ate wazimuwanga ki? Yansaba obuyambi nga sijja mumma. Mwana gwe omukazi tayamba musajja naawe. Omusajja yalina okukuyamba. Bannange nze simanyi n'enkuba yeetonya. Mpulira obusungu, mpulira ebiyengeyenge. Naye kati nkoze ntya? Okay, kati kola bwoti mwana gwe sagala kumala mu maanyi. Kola bwoti mbadde nsaba ompromisinge onsuubize. Mbadde njagala ogamba oyo omusajja okulaga nti sente teziriiwo. Njagala ebintu bino njagala mbikole ku live ng'ensi yonna eraba. Mukakase kye mbadde njogera. Njagala omusajja oyo omugambe nti oyina ekizibu. Esente lwakwati obuzibu mwetotola mwana gwe. Oyinza okuba nga wamugamba nti taata we yalya sente ze wabimugamba si kyo? Abimanyi. Bannange bwe buzibu bannange nze simanyina kumanya. Bannange baana mmwe simanyi. Wamugamba kati eya advantage gy'akozesa bwe buzibu obuliwo. Kati mbadde mmanyi ogenda kati bw'oba oyagala okukakasa mugamba akusindikirayo akakadde essaawa eno okomewo ku live. Mugambe nsindikirayo akakadde ndi bubi. Essaawa eno okakase kye nkugamba mwana gwe. Mugambe kuziza omugambe akusindikirayo kale mugambe nsindikirayo emitwalo 6 kati soko oveeko kati. Promising soko oveeko kati. Evaako mugambe nsindikirayo nfunye obuzibu. Yo bakiki bannange nze simanyi na kumanya. Ono kati nofuna omusajja n'olaga nti gamba ye omugambye ebyatatawo ate naye tagenda kukubala musi
gundi tagenda kubala mu magezi ngombe tatawo kitawo yali sente zo ekyo nakyo mukirowoozeeko yangu omwana gwe nga nange nkyatugidde ku mulamwa omuwala ono mbadde wemabega nga sinategeera nti ali Iraq mbadde manyi nti ali like mu UAE oba ensi zino like Saudi Arabia nga ngenda mugamba nti bw'aba alina layini yayo oba asobola okufuna layini yayo na opening app n'asigala yeeterekera sente katono omwana ekintu kyayitamu atakitegeere muntu mula kwanga waliwo abafamile we batuuka nga tosobola kutrustinga muntu n'omu nga sente bazirya kati n'ofuna omuntu n'ogamba kantrustinga ono naye nga woddukidde nga Alex kyayogedde nti ova mu muliro n'ogwa oba ova mu sigiro oba n'ogwa mu kyoto like that kati ono omwana alina ennaku nnyingi ku mutima era akansi ndala nzibu nnyo yo tosobola kutereka kubanga kati abalala twabivaako esente twebaka nazo ku piro tubeera nazo oba ne tuziteeka ku app ozeefuwadingira ng'oddeeka n'oziteeka mu Western Union n'ogenda enkya n'ozisangayo naye kati ono omwana talina muntu gwa yeesiga okujjako kati Mr. Mary n'omuyamba leka kino nkiddemu kyogerere wano eno wamma mwana gwe ezo comment zebawande sitereka sente za muntu siterekera muntu yenna sente ekyo nkisazeemu era gwe wandika comment ebambi no wabula kyenyinza okugamba kiri kimu wali wagenda nga ogenze sente ogenda tandika ziwono oyina emyaka emeka sikuwulira oyina emyaka emeka